mwasuza mutya musibye mutya buli omu jasizira okubeera nga ate agoberera Fahad Pro UG mabega w'emizindalo mbanyingiddewo gwe kasafuna ka notification awo waggulu ng'omanya nti kakati omukulu alina kyatuyigiddewo kakati gwe omupiira katwegattako wano nno munaye tubeera n'amawulire nga bwe gatambula mu ggwanga Uganda ate ne bweru w'eggwanga yonna anything kasa kibeera nga ate kikola amawulire wano ojja okubeera nga ate okisanga era nga nkujjukiza nkwatanamu okubeera nga subscribe ka notification bell making sure nti okateekako kuba kano kajja kubeera kakuyamba ojja kuba otuddeawo ka notification kajje waggulu walingi kakati waliwo ate amawulire amapya agatalinda ate agaguddewo so ojja kuba kitegeeza nti ojja kubeera well informed kakati njagala mbeere nga ate nkutwala butereevu mu lutalo lwa Alien Skin wamu n'omuyimbi amanyikiddwa nga Pallaso era nga beeragana eryanyi wabula nga ekyamazima kiri nti wadde ki amazima temwagala kubeera nga mugawulira abamu naye omwana Alien Skin yasinga Pallaso ekivulu ekyasingamu abantu abangi ekivulu ekyasinga okubeera nga kireeta ssente kya Freedom City erugoga abantu bo bavumbeeramu kosimayo balwaki oba lwakuba nti omumiiri yali taliiwo kubanga ekyamazima kiti ne kamiliyoni naye yennyini teyasobola okubeera nga ayita oba atendinga ekivulu kya muganda kuba kamiliyoni yali ku graduation ya omwana we wali mu ggwanga erya America era nga saawa eno bato teyakomyawo twali tuli awo posta ng'etambula ng'etulaga nti Alien Skin wamu ne Pallaso balinayo ekivulu side wali ku Royal Legends wali mu ggwanga erya UK London era nga kibadde kigenda kubeera nga kibeerawo very soon wabula enteekateeka nno munaye zaakyuseemu Alien Skin ateeka okuba nga yategedde kikyali ekituufu era nga yakidde ku makya olunaku olwaleero n'ategeeza abategesi bonna bonna nti kakati mumanyi neekiriwo ku babiri kunze ne Pallaso mugenda kubeera nga mutwalako omu era nga bano babadde bagenda kubeera nga baperforminga wali ku kivulu ekya Purple Party ebadde bagenda performinga ku Purple Party egenda okubeera awo e London. Alien Skin nga bwe nkutegeeza yategeeza n'agamba nti ku babiri kunze ne Pallaso mugenda kubeera nga mutwalako omu either nze bwe ngenda Pallaso tagenda ate nga Pallaso bw'aba agenda nze sijja kgenda kakati no yabataddeko akazito akamaanyi ate nga bw'otunulanulamu Alien Skin ekyamazima yaliko amasannyalaze aliko volts oba meka so kiba kitegeeza nti Pallaso bandibanga bagenda kubeera nga bamujja ku posta so byonna byonna kabeere nga tebikutirawo awo obeere nga ate olaba ki ekigenda maaso side eyo n'ebirala bingi nnyo era still ku Alien Skin tebinaggwa ekyamazima kiri nti tebinaggwa so kambeere nga mbikuterawo video eno njagunyitawo ka like ate osobola okubeera nga tosharingirako n'abalala eyo tubeere nga tetutambulamu ffenna Fahad Pro UG temuvaawo abantu abasinga bagamba kabadde kabadde abadde sitanti kabadde kinga teweyagaliza nga niya kabadde munzekka mwakabaddemu ne Pallaso nga yagaliza nze nfune yalemefuna kabadde yako kale amazima tegeekweka katusigale mu kabadde nga bwakabanga nze bwenseka kuba nange yagala nkabeko ye nga bwasekera nanseka yamaani kyekyo batene yabadde Uganda tukisuubira okubanga yagenda okubeerera London nani gwe ne Pallaso galagawa obadde otya naawe omusajja wuulu ekirungi yejjidde nze nsobola okusigala Pallaso n'akola ki n'agenda naye nange mba ngenda akkiriza sigale wabeerewo just people mayebwa era London naye abantu bange besirabangako otegera ennaku z'omwezi nga 24 London Royal Legends all n'omukulu Job Link otegera era mbeera kubasaba babuukinga ebifo byammwe mukeereko mwana tetwagala ekyabadde eno ate ku Freedom City kituuke neeyo mbuukinga ebifo byammwe te abaniga b'omu ghetto bagende bajje bamenye obugeeti nga temutudde si bwe kiri ati abembi bangi nze bakulidde oba bebakulidde nze bawerekeddeko naye ng'omusajja yono banaye enkolagana yo ne Jose ebyekya manager wa international enkolagana yange ne Jose si yamaanyi nga kyona okumanya nti yamaanyi nnyo aba mwesige nze tebanneesiga kuba tebanakibanjagaza naye jasi banakyagaza omusajja aliwa ebasirabiseeko emanduddewo kone gyendaga simanyiyo mukulu jasi ali mukwaga oluvannyuma lwa Freedom City okubonga abantu ne bakyula ne bafikira ebweru bambi ne basigala nga bayayaana kati omuyimbi Alien Skin akomyewo mu extra concert
kuba omukanga lunonga 17 June akiride mu mbala SSE mbale omuziki gwonna gulese ate nga bayimbi bonna mikwano gye bamuwerekedde olwo ku Sande eno nga 18 alumbya University ene Mbarara ayayaya kigenda kusukka ate alien skin mumumanyi nga wonna tuyingirira mutwalo gyebyo emitwalo 2 abantu b'embale tuliyo lwa mukaaga luneeno mbale SS ate abantu b'embalala University ini tuliyo ku Sande Feature Danger Extra Concert Danger Banyawule basibu nzizi wano okugera ku musajja mukulu ono era buto kuba nina okuwulirira muganda wange bagamba nti ensowera ekwagala yegwa kubbwa kati nze ensowera kangenengwe kubbwa lya alien skin musajja mukulu alien skin nalabika video kano nga abalyayi basudde akayirungi ku stage nga balinga abakufuwa naye ne basula akayirungi ku stage nokayimbira akayimba k'omukwano akayirungi akayimba kano kola bano kabadde kayimba ngayimbira akayirungi oba ngayimbira amayirungi kubanga kyekyokulya ki alien skin kyasinga okwagala mu bulamu mayirungi ne alien skin nkulabula mu video eno toddangamu okukwata ekyokulya kibasudde ku stage nga nakisuddewo tomumanyi olwokuba kivudde mu bantu mbolowooza abawagiziwo n'okiteeka mu kamwa n'okirya wona banomuze guno guli ebintu byebakukasukidde ku stage alien skin ogenda kufuna obutwa botajja kutegeera yegenda okuba enkomerero yo alien skin obanga oyagala okuyimba ng'obuyimba bwebutu nga buzzaamu abayaaye baffe amaanyi oba oyimbira kakola ako kwatanga kubuddira abaana babiri basindike mu audience bayimirireyo bw'otuuka ku tayimu eyo ng'owuli oyagala bamanyi wawe bagenda osuulirayo amayirungi ago nga abaana benyini be bagasuulayo era oba omanyi nti kati lino livudde wano era ng'osobola n'ogalambako nti gano agaffe tugataddeko akantu bwe kati abaana be bagasuulawo nga weefuula atamanyi nti mwe mwagaleese bano abayaayi basobole okutegeera nti oli nabo oli ago naye tolya nga kintu kivudde mu audience alien skin ogenda kufa bano abantu batemu eyo hiti gye wakubye erumya abantu bangi omutwe ofuuse ensonga mu Uganda muno abantu bangi baleese obukyayi bajja kusiiga obutwa ku mayirungi ago beefuula bagakasuka kumbe bakuwa obutwa ofufe nga tonnamalako na myaka gyo gyolina kuwangala ku nsi alien nkuwoninga toddangamu kulya kintu kivudde mu bantu abo bootamanyi weewale walaba kye bakola mu Rwanda ono yayimba kayimba ka Besigye tuka kwa balabala bamuwa obutwa atuba n'obutwa musajja wattu nawe byoyagala ebyobeeremu abayimbi byogala bakutte byogala bafaani bakutte ekisinde kyolina ekyabavubuka ekyo ekikugoberera kati ssaawa zino kubanga gwe pulezidenti wa geto kati omutuufu aliko abavubuka gwe baagala owa abavubuka gwe bategeera togeza n'ozanyisa ekisinde ekyo kubanga ne Museveni kyayagala ekyo ekisinde ekyabavubuka ekyo kyekyali kyagaza Bobi Wine wa Museveni kati ekisinde kyonna kyazzeewuwo kikwagala okukamala togeza alien skin njagala munamu abawagizi ba alien skin n'abamwagaliza ebirungi alien togeza n'okwatagana ne balamu n'akutwala mu busisinkana ne pulezidenti koli kwate ku alien skin n'ogenda n'osisinkana pulezidenti simanyi Salim Sale simanyi Muhoozi n'osisinkana ne mwekubya ekifaananyi bulikuba bagenda kukuwa ssente ekyo ekifaananyi kikirituuka mu bantu ne bategeera kabe ka video kalubeeru gambo weeruti lutono nnyo nti walabiddwako ne mu State House alien skin eyo yegenda okuba enkomerero yo kuva mu bantu niye oba okyagala okubeera mu bantu alien wange togeza n'okwatagana ne balamu mb'okutwala wa pulezidenti bw'oba okwatagana ne balamu kwatagana naye mu birala mu bizinensi ndala naye si kutwala wa Muhoozi si kutwala wa Salim Sale si kutwala wa pulezidenti no bwe banga bagala kusisinkana kuwa ssente bazikwate baziteeke mu mmotoka bajje bazisuule iwo mu kikomera bati mu kikomera bakwate ssente bazisuule mu kikomera kyo bwe bati weddu ate badduke nga tolabye na baani bazireese okitegera alien skin togeza engeri gyebakuyeho freedom city kati abantu bangi ne pulezidenti yatidde kubanga alaba abavubuka bonna bakuwuliriramu kati baagala bakufunze bakusembeze ekibija ky'abavubuka kyonna ekikugoberera babe nga bakikwasaganya nti osobola okkiduumira ti pulezidenti basobola okugamba gavumenti esobola okugamba ebigambo naawe n'obigamba abavubuka ne babiwuliriza kati obeera ng'oli state agent togeza alien skin togeza n'oyingira ebyobufuzi tolaga sayidi beeraawo wakati toyingira ebyobufuzi muganda wange tolaga sayidi gy'owagira alien skin kuba ng'omayo kuba music wo nziramu video nga nsembayo alien
togeza n'oli ekivudde mu bantu, togeza n'oli ebintu, weewale w'oli ali emmere bulaadi, weewale abantu b'okolagana nabo muganda wange, abantu babi. Ate nkugamba alien skin, abapromota saawa zino bakuyaayaanira, abo bakozi era bakozesa. Abapromota olaba bakuyaayaanira bakutambulirako, abo bakozi. Eritutumu ly'olina boli baagala okukolamu ssente zaabwe. Alien skin, n'abo abakuyita ayite ebweru musimejja muyimbe ku sozi n'ez'ebweru, alien. Tomala gagwira shezo atalina ssente takuyita. Tokolerera mwoyo gwa ggwanga si gwe watonda ensi. Yimbira ssente bapromota bakuwe ssente z'owulira nti ze zikujjaamu. Alien skin bino ebintu bijjeemu omuzannyo era tobiteekamu amaalo bulaadi. Abapromota kati baakabalaba olina hiiti bajja kukozesa bakubisa ebivulu byakumukumu nga bayifula bakulabirira bamale bakuddukeko nga bafunye omupya. Tozanyisa basajja basabe ssente bijjeemu omuzannyo. Tolinnya nnyonyi genda bweru mboloka bakusuubiza katikiti simanyi ogenda olambula biki mulina ebyokukola wano e Kampala. Tolinnya nnyonyi ya bwerere alien skin. Nkulabuddemu eno vidiyo toddangamu okulya ekintu ekiweerezeddwa abantu mu stage. Tokwatagana n'ebbala mu kutwala wa Pulezidenti Simiyu Wajjira Muhoozi MKT mu biki byo kasasiro togeza.